Mbeera nga bwesobodde okubaate ng'etambula ke kayimba ako nange nkaagala nnyo bakayita twakutegedde gwe bayita omukulu oyo aba Eagles Production bonna basobola okubaate nga bakuba akayimba ako bakakubira munywanyi waffe pulizenta ahostinga programu z'ebyobufuzi era yali mukwano nnyo gwa Eagles Production obudde obwo weyasobola okubaate ng'etinkira era ng'agamba yabayamba nnyo okuwa promotinga naye yasobola okubaate nga atambuza olugambo obudde obwo era ekibiina nisobola okubaate nga kyakireetera okwawukana ne mu mbeera bakolera akayimba ako ate nga radio baali bagijje kale katutandikire wano ku Eagles Production emboozi gye nkuleetedde olunaku olwaleero ebya Eagles Production byajja bitya nga bw'oba oyogedde ku Eagles Production olina okwogera ku gye bayita emitoze eno gye nkutegeezaako ye mukulu gwe bayita Umaru Katumba mwaka 1994 we yatufaako ku myaka 24 we yasobola okubaate nga atuviirako omukulu oyo emitoze ng'etandika tebyali byangu wadde n'akamu naye mu mwaka gwa 1991 nga basobodde okubaate batambuza ekintu kyabwe bakwataganako n'omukulu gwe bayita John Lubega wali omukulu gwe bayita John Kabiito ne basobola okubaate nga batambuza endongo yaabwe mpola mpola. Mu mwaka gwa 1992 omukulu gwe bayita Eddie Sendi Kaddiwa yasobola okubaate nga akwatagana omukulu ono gwe bayita Umaru Katumba ne basobola okubaate nga banoonya ku bavubuka abayinza okubaate nga bayambako okubaate nga bayimba mu mbeera eyo. Mu mbeera eno basobola okubaate nga bagwa ku bayimbi ng'okuli Geoffrey Taya, Semakula, Grace Kamate ne basobola okubaate nga baba sayininga ne batandika okweyunga gye bayita emitoze ne batandika okuzanya emizannyo n'okuyimba okwenjawulo. Basobola okubaate nga balaunchinga baali wali ku White Nile Katwawo basobola okubaate batandikira mpola mpola ku Pride Theatre December nga 8 1993 basobola okubaate bakubira ekivulu ekyali mawunkulana ekyali eky'omulembe nnyo kye basobola okubaate nga batambuza omukulu gwe bayita Umaru Katumba atandika n'abatabani baabo aba Geoffrey Taya nga bakyali baana bato n'engendo bajjagalira ddala era bwe byasobola okubaate nga bitambula eby'ennaku ennyo mu mwaka 1994 munywanyi waffe Umaru Katumba ng'ava mu Easter ezaali ennaku nga bwe ziti yali ava mu Easter ng'amaze okuba kaalo yamalira wano mu bitundu by'omu Masaka yali awo ku Cinema Hall ekivulu ekyasobola okubaate nga kisembayo yali ku Cinema Hall nga balina battle Livingstone Kasozi yali ku Patero akasajja ka Umaru Katumba kamukuba Umaru kakuba Kasozi ekivulu era we baviiraawo Umaru Katumba okudda mu Kampala awe nabbinga emmotoka nevaako omupiira ne babyogera ne bagamba bwe bityo bwe bamusetinga embeera n'etambula bwetyo ne bagamba nti oba Kasozi kye yakola Umaru Katumba embeera ne bitambula bwe bityo Umaru Katumba n'atufaako awo nno batandika okusasika benkutegeeza abalenzi baffe betuliko Misa Semakula Geoffrey Taya batandika batya owuliriza emboozi abakulu abo ng'embeera esobodde okubaate nga batabukidde basobola okubaate nga bagendako mu bibiina ebyenjawulo okuli Geoffrey Taya omukulu gwe bayita Misa Semakula embeera yasobola okubaate nga etambula omukulu Taya yagendako mu kibiina kye bayita Embassos Band kyali ky'omukulu bamuyita Supercharger ne batandika mpola mpola ne bigaana nasobola okubaate nga ayiriba mpola mpola nga bisobodde okubaate nga bitambula basobola okubaate nga beeyiye Geoffrey Taya yali musajja mugezigezi awo ne kwe kutandika ekibiina kye bayita Geoffrey Brothers oba kye bayita Jibros awo Ronald Mayinja yali mu kibiina kye bayita Unimox bakiyita Mirrors bwe kyatambula ng'obudde obwo nga basobodde okubaate nga batambuza ekintu kyabwe Geoffrey Taya ne banne Geoffrey Brothers okulala Misa Semakula ne banne basobola okubaate batambuza endongo ye mpola mpola mwaka 1996 omukulu gwe bayita Hamani Basude yasobola okubaate nga batongoza oli ku maka gaabwe gye bayita ku Haperand obudde obwo abajjukira Kabuladda yali eyina ekitebe kyabwe esaidi zaawo ku Haperand awo ekibuye babeeranga omukulu Basude nasobola okubaate nga yakakasa ekibiina kino n'abategeeza nti kijja kutambula awo nga kisobodde okubaate nga kitandika wulira emboozi Geoffrey Taya awo nno ng'atandise okubaate nga akikuba afulumya oluyimba ba mimwa gyabwe waliko n'ennyimba endala nnyingi nnyo zasobola okubaate nga zitambula kati obudde obwo waliwo omukulu gwe bayitanga HK oba gwe bayita Hasani Kasule ekigambibwa mbu teepu eno ayinza okuba yagigula 7,000 ku kadde kalamba era kigambibwa mbu Geoffrey Taya obudde obwo akasente ako zaali nnyingi nnyo era mbu abantu baalinga 10 basobola okubaate nga ateddesa akasente ako olw'embeera yali atidde agamba nti akakadde kenfunye nyinza kukola ntya bino nno byonna nga bikyali awo omukulu gwe bayita Kasiiwuukira ajja n'ategeera n'agamba nti omukulu ono Geoffrey Taya afulumiza akayimba ka mimwa gyabwe amubuuza nti kano akayimba wakatunze ssente mmeka omukulu Kasiiwuukira amutegeeza omanyi kyogenda okukola ngenda kuwa $2 million oziddiza omukulu oli HK oluyimba ndugule
era bwekyali bwe kityo omukulu Lutaaya nasobola okuba ate nga addayo w'omukulu HK Hassan Kasule n'amutegeeza n'ekyusiza ssente zo zikuddiza n'akomawo ew'omukulu gwe bayita Kasiiwuukira ewa Kasiiwuukira wano ng'akomyewo ewa Kasiiwuukira agula teepu eno ng'agiguze Kasiiwuukira yabuuza Geoffrey Lutaaya kikyoyagalamu wulira wano wewali emboozi bulijjo gye mubadde mutamanyi Geoffrey Lutaaya n'amutegeeza njagala kunguliramu taxi eyo gye muwulire gye bayita kamunye yavaawo kati emboozi esinga boogezi nti yafuna kamunye naye yavaawa obadde tomanyi yavaawa yenjawulo yange nno nga tugenda maaso omukulu gwe bayita Kasiiwuukira ng'agulidde Geoffrey Lutaaya takisi eno Geoffrey Lutaaya asobola okuba ate ng'atandika mpolampola era yali asuula mu muzigo n'omukulu gwe bayita Misa Ssemakula era nga mu kusuula mu muzigo gwabwe Geoffrey we yali asuze mu mmotoka nga Misa akiyebaka mu nnyumba baali bawanyisiganya olw'okukuuma emmotoka eno obudde obwo Ronald Mayinja yali agenze mu Diamond Production nga yakulira abayimba obudde obwo abali mu Diamond Production ey'omukulu gwe bayita Katolubwama embeera nga basobola okuba ate ng'etambula Ronald Mayinja asobola okuba ate ng'ayita banywanyi bwabwe n'abategeeza eno nno tuli mu mizannyo gyokka lwaki tetusobola okuba ate nga tugattaho ne tuyimba Ronald Mayinja abayita mpola Geoffrey Lutaaya nkutegeeza ng'alina ekibiina kye bayita Gibros oba kye bayita Geoffrey Brothers awo n'asobola okuba ate nga bagenda ewa Diamond Production ow'omukulu gwe bayita Katolubwama obudde obwo Katolubwama yali azannya mizannyo okusingira ddala kati baana balenzi bano abasatu bwe basobola okuba ate nga beeyungako mpolampola okutandika ekintu kyabwe ne batandika ekintu ne kikwatira ddala kati abalenzi bano ekyabajja ewa Geoffrey w'omukulu Katolubwama ng'alaba ekibiina kisobodde okuba ate nga kikwata Diamond Production ekutte omukulu ono n'asobola okuba ate nga abayita n'abategeeza akadde kano njagala mukola application Geoffrey Lutaaya yalabanga muzalawa kubanga yaleeta ekibiina kye nakiteeka mu Diamond Production ate Katolubwama yeekubya mizimu abagamba nti bakola application baddemu basabe emirimu mu Diamond Production wano mu mbeera eno nga bwe yatambula omukulu Geoffrey Lutaaya yamutegeeza sigenda kukola application wadde n'akamu era ebibyo omukulu Kato mbiressaawo baali mu lukiiko nga bonna abayimbi mwe bali Misa Ssemakula we bali Ronald Mayinja n'abalala bonna embeera nga bwe yatambula Geoffrey Lutaaya kwe kuva mu lukiiko aluvaamu ng'ategeeza omukulu Katolubwama ze sigenda kukola application yo gwe gy'ogamba nti abantu baddemu okusaba kubanga kino ekibiina kyange Gibros yange lwaki ate gw'oleeta nti weekubya emizimu ate tuwandiise ekibiina fe abayimba gw'oyimba awo n'embeera n'etabuka Geoffrey Lutaaya kwe kuva mu kibiina okukivaamu bw'ati yavaayo ng'atunudde emabega ng'abalenzi abatunuulidde bonna n'amutegeeza mukulu Kato bendesse nabo tebali bulungi abaana banyiivu yali yakatuuka wabweru n'abakulu okuli Ronald Mayinja Misa Ssemakula ne bafuluma omukulu ne bamulekera Diamond Production ye nesobola okuba ate ng'egenda mizannyo gye mpolampola omukulu oyo gwe bayita Katolubwama bava mu Diamond Production batandika batya tugende mpolampola nakutegeeza kano kabagezi aya basi embeera ng'etambudde bwetyo banywanyi baffe basobola okuba ate nga beekuba mu ttooki mpolampola nga bali basatu mwalimu omukulu gwe bayita Misa Ssemakula bonna nga bwebategeera ba Eagles nga batandise ekintu kyabavuddewo omukulu gwe bayita Katolubwama ng'embeera ebatabukidde batandise okuba bwalo ku bwalo beebuuza ekintu nakikuba tutya tunasobola kuba ate nga tujjawo akasente basobola okuba ate nga beewola ku byuma ebyenjawulo bagenda bagagga ab'enjawulo bawoleko basobola okuba ate balaba kiki bayinza okuba ate nga bazzaako mu mbeera eno basobola okuba ate nga batuula ne bagamba tukoze tutya erinnya kiri tuyinza okuba ate nga tukozesa buli omu n'aleeta erinnya oli n'agamba nti Eagles Band n'agamba nti Eagles Production kale tugende ne Eagles Production olw'embeera nti bangi bagamba nti kamunye era nga Geoffrey Lutaaya nga bw'owulidde Eagles Production gali manyi ga Geoffrey Lutaaya kubanga kamunye gye baamuwa nga bwe kutegeeza gye yava yonna ng'esobodde okuba ate ng'etambula batambuza ebintu byabwe Geoffrey Lutaaya ne kamunye yaabwe kati nno bino byali lyantonde nga bava sayidiza eryantonde awo we baviira eryantonde awo ebintu nga bisobodde okuba ate nga bibatabukako nga bakuba kaalo lyantonde kyazangawo kinoni yonna we bagwira ku musajja gwe bayita omusajja gwe bayita Ketti oba gwe bayita Kavuma obudde obwo yasobola okuba ate nga bakwatako mpolampola basobola okuba ate bamusanga obudde obwo bamumiitinga ne basobola okuba ate bamusomeramu wadde ng'embeera netali nnungi n'asobola okuba ate nga gula ekirowoozo kyabwe ne batandika mpolampola batandise obudde obwo waliwo omugagga mu kibuga Kampala gwe bayita Mavin oba gwe bayita wa Mavin Hotel ndowooza mumujjukira omukulu ono yabawola ebyuma alina ebyuma byasobola okuba ate nga abawola
ne babikubisa myaka ng'ebiri ngisobola okuba ate nga gitambula. Wakati mukozesa ebyuma bino kigambibwa nti ebyuma bino waliwo akuuma akavaamu ne kafa, ne bajja ne balipootinga ow'omugagga Marvin ne bamutegeeza nti waliwo akuuma akafudde. Omugagga okwo kubategeeza akuuma akafudde tewali buzibu, tujja kutambuza. Emyaka 2 nga giyiseewo, omukulu wa Marvin Hotel kwe kuba ng'abaloopayo mu kkooti, n'abaloopa mu kkooti n'abategeeza ng'omusango gw'abaloopa nti bayonoona ebyuma by'emyaka ng'ebiri bimaze emyaka 2 nga tebikola ki, nga tebikola. Kati mubadde mwebuuza mwawulira ekiboozi kya visa gwe mukulu Kamala sooka owulire emboozi eno tewagiwulirako. Kati wano wewajjira ekiboozi kya visa. Kati omukulu ng'asobodde okubaloopa mu kkooti yabategeeza nti balina okusasula ssente obudde obwo nga baana bali yala bakatandika ekibiina kyabwe ekya Eagles Production nga batandise okuba ate nga bapiikinga 2-2-3 awo mpola mpola. Omukulu abatutte mu kkooti nga bisobodde okuba ate nga bitabuka, buli omu yasobola okuba ate nga asibamu ebibye. Fred Maiso yadduka mu Amerika. Aba Eagles mujjukire babakwata ne Chance na Lubega, waliwo ze babakolera zi visa babakwatira Kenya, bayita ku Entebbe airport nga visa ze bakonyeemu. Kigambibwa nti Kenya zo we bategeera nti byali bicupuli, babakwatira Kenya babakomyawo, naye nga ku lw'Entebbe yo ku airport Entebbe bayitawo, naye Kenya we babakwatira ne visa ezo. Byemuwulira nga Misa kyayimbako babuulire ku embase kyali kitya. Wano nno baali badduka nga badduka omusaala, baali badduka amabanja g'omukulu gwe bayita Marvin, olw'embeera nti obudde obwo akasente baali tebakalaba, nga bagenze basobola okuba tebabakomyawo mu Kampala awo ku Jinja Road we basobola okuba ate nga babasibira. Era omugagga gwe bayita Marvin n'abategeeza nze temuyinza kunziruka. Owulira embeera eyo, omukulu yabajjayo mu kkomera n'abategeeza mugenda kukuba ebivulu paka ezange we ziggwayo ne bitambula mpola mpola. Ebadde obimanyi ebyo oba kunyumiza bunyumiza, toddamu kuwuliriza nnyimba kyokka. Nga tugenda maaso embeera ng'esobodde okuba ate ng'etabuka, ebya poliisi byali bwe bityo. Awo nno nga basobodde okuba ate nga batandika okuyimba nga bakuba ebivulu by'ebbanja nga basasula omukolo gwe bayita Marvin olw'ebyuma biri basobola okuba ate nga bye baali bayonoona. Omukulu ne basobola okuba ate aba Eagles Production basobola okuba ate nga basayininga abaana abawala, omuwali Irene Namatovu, waliwo Sophie Nantongo n'abakyala ab'enjawulo basobola okuba ate nga batandika okuba ate nga batambuza ebintu byabwe. Wadde ng'ekibiina kino ekya Eagles Production kye kimu ku bibiina ebyasobola okuba ate nga bijjamu nga buli mwana ava mu Eagles Production alina hit eyiye, okwawukanako n'ebibiina eby'enjawulo nti Firebase wabayo Bobby Wine, Bebe Kulu, Gagamero, Leon Island, Chameleone. Eagles Production buli yali yalimu sita. Akadde kano oyinza kirabira mu bibiina eby'enjawulo. Haruna bwe yavaayo akola Cream, Golden Band yiyo, Danu Eagles nevaayo mpola mpola. Kyenkutegeezako mpola mpola embeera yasobola okuba ate ng'etabuka gyevuddeko ano 2014 nakano sooka okategeere. Era mu Eagles baali basobola okuba ate nga bagabana ebivulo nga lunaku lwa Christmas na 26 Misa Ssemakulu ezo zaali nnaku ze 31 lwali lwa Ronald Mayinja, ate nga Easter ne Easter Monday lwali lwa MP Geoffrey Lutaya, ate nga Valentine yali Fred Seruga yali agikwasaganya. 2014 nga bwe nkutegeezezza byali gaba beach basobola okuba ate nga batuuza olukiiko ne batubuulira nti amawulire bannaffe aba Eagles Production bandi esobodde okuba ate nga eyawukana. Wadde nga bingi nnyo byali mu meeting bategeeza abamu ku abali mu meeting mu baali bakooye ejjoogo lya Geoffrey Lutaya. Mbu Geoffrey Lutaya yalina ejjoogo ery'amaanyi ng'agamba nti ye percentage yali ayagala 40%. Era nti waliwo ne ddiiru, kigambibwa mbu waliwo ddiiru ya MTN yali eze ng'omukulu yali ayagalako 60%. Byebimu ku byasobola okuba ate nga bibatabula nga kigambwa nti ne Geoffrey Lutaya nti maani we balinga bagikubye obudde oba yali nga n'okuyimba tayimba. Obudde oba bajjukira Eagles Production ng'etandise okuba ate ng'etaaguka nga buli gyegenza abayimbi tebawera, bokyezza emmotoka z'abantu ab'enjawulo. Awo nno bandi egenda esasika mpola mpola ne bisobola okuba ate nga bitabuka. Nkutegeeza gaba biiki bwe byasobola okuba ate nga basobola okuba ate bategeeza nti bandi esasise. Awo nno bandi ez'enjawulo ne zitandika okuba ate nga zimeruka ne batandika ne bagamba nti bo bakoze Golden Band. Omukulu Geoffrey n'ategeeza ngenda kutandika kikuba nzekka, teyasobola okuba ate nga ategeerezaawo nti Danu Eagles agenda gireeta, wabula n'ategeeza ngenda kikuba mpola mpola. Gyali awo n'ategeeza Danu Eagles budde bwonna egenda kusayininga abaana ne basobola okuba ate nga baleeta abaana nga Jovan Luzinda, Bettina, Grace Khan, Shasha Brighton ne basobola okuba ate nga bakitambuza. Era bayinza okuba ate nga bajjukire n'emboozi gye nkutegeeza nti Geoffrey yali eyawukana n'abakulu bano abajjukira nga 25 omwezi gwa Desi 2016
taata wa Geoffrey Lutaaya we yafiira awo omukulu oyo bamuzika ndoza nga 2016 aba Eagles okuli Mr. Semakula Ronald Mayinja bali baleese ekimule. Omukulu Lutaaya n'avaayo n'agamba nedda taata tabadde wankwe bano bankyawadde lwaki bakireese ndowooza bajjukira obulungi ebyo muyinza okuba ate nga mubijjukira. Lutaaya yavaayo n'atabuka nnyo era abasajja abo yali tabaagala wabula abajjukira 2018 mu kwanjula kwa Catherine Kusasira nga yanjula Sserugga ndowooza basobola okuba ate nga baddamu era omukulu oyo yemu ku mbeera wesobola okuba ate nga etambula ebimu ku ebyo ndowooza obitegedde ebya Geoffrey Lutaaya Eagles Production naye nga yali mundu mmenyi omukulu gwe kutegeeza Geoffrey Lutaaya mu kibiina ekibayita Eagles Production nga bw'owulidde nti Kamunyi yasobola okuba ate nga akikola atya bino nno tobisanga buli rediyo yonna teyinza kuba ate nga babikola